omwana wa senior 1 nasiba ku bino bigasiya simanya smartphones kati baba wa in fact abana kuva ku primary kati baba wa babawira dala masimba bira na eyo nja kujasa tablets abana ba P1 P2 baba tablets kati sim holiday mulenge TV agira bakuva. How old is mulenge ali 9 years ajira kuva kusaba meka after 2 so before tu abakolaji akole emirimu gya waka tejigwayo nebo jigwayo ajira kuva saa 8 ate yaina aina no mukisa kati aina ne YouTube fetwa kula tulaba UBC kati bo betera ko na searching nga kyayagala ku TV because I'm preparing ndi mukutegeka mulenge naye hard times oyinayo wali wano n'otunyumizaako gye wamutwala eyo naye nalaba ku social media ng'omusajja bamukuba bana sibikiriza naye wabiraba naawe nabirabako katono si buli kintu kyenda naye nga nja kuyita mwami Kajumba tubuli ye experience ye kakati mbuuzi ate baŋŋambye mbwa complaining eriyo myaka 8 emabega bamubuuze yakusiyaga yaani tali willing muli viringa then you lose the case ogamba bankulusanya ani yakulusanya tomwogera 8 years ago kati nze kankubulire kungu mbadde mu nsi muno ensi erimu fitina kati wayinza okuba nga waliyo omuntu akuba ekintu ekyo yes wayinza kubanga gwe bw'ogamba nti bansiyaga ani eyakusiyaga tomwogera you just allege and leave it at that lwaki tukubirivinga he who alleges must nemba n'obuyinza buli mwana amala senior 6 kyali badde compulsory ayina ogenda military training for 3 months ahade ninge amaje gayina engeri gye gaterezaamu abantu you learn the hard way yes do's and don'ts n'okufollowing ebiragiro ze singa mbadde president wa Uganda naali kifudde etteeka ng'ate omuntu bw'atagenda yo mu military training for 3 months national ID etugirivokinga wow kuba kati national ID batumaliriza there's nothing you can do without a national ID jeno muhozi kanene ugaba mukama wange kyenkusaba bw'ofuuka president w'eggwanga lino kyoyina okuleeta ekisooka buli mwana amala senior 6 oba muwala oba mulenzi tubimalemu enjaga eyo n'embizi newalagi gye biba biridde okuva mu senior 1 ontegeera ate situkola ebyo situbaagala we want to see men kungu bw'okyalaba abasajja ennaku zino tolaba basajja nije mpisobodde ndi mukulaba abasajja ku kkubo n'ewalala ekikufula omusajja si kooti eyo n'essaati eyo erimu stripes so I'm not so tosinzira ku ssaati oli gyeyamba nonga tewe musajja bikolwa tokyabalaba abasajja olaba ki twagala indako ku radio 7 twagala okulaba abasajja abalina obuvunaanyizibwa abanaalabirira bakyala baabwe abaana baabwe n'amaka gaabwe sikiraba mu bana abavubuka b'ennaku zino olaba ki abavubuka b'empuliramu ennaku zino mbu it's very okay mbu nentwala girlfriend wange ku date ne tusharinga bill musharing baya mitwalo 15 muwala nayete musanvu kitundu nange musanvu kitundu ne mugabana bino byempulira mbu kati nga bwe nyina malayika awaka nasa school fees amulenge nasasula ku kitundu nange neta kitundu nasasula Women's National Water cost sharing nasasula data when MTN company MTN ngani olo musajja mutesa no but you're supposed to ezo intesa kanya you're supposed to complement each other sizirimu tozirimu zo gwange guli gumu nyina okubeera omusajja man must be a lion nyina okulabirira amaka gange okay so nyina okusasula school fees sasule umeme sasule national water n'amafuta gatenga muwe kubanga akasente k'abakazi ka kikazi so ogambye tokyalaba basajja olaba omusajja sajja bulenzi bino byempulira omusajja n'otegeka meeting y'okukyala bakusondere ne tusondeza okukyala ne tusondeza okwanjula ne tusona nezembaga oli musajja ki naye ng'otukuba nnyo nawe mwoli mu group eyo ngamba abasajja byonna ndi musajja these are facts nze saabirabako singa nsobola naliribuuti nze eggwanga lino ne liddayo ku factory setting kungu ne musondera sente z'okukyala ne tusonda sente ezo kwanjula n'embaga
olumalirizawo no sikisobola. Okay. So nze njagala tukomezeewo tutya bali abasajja enwaŋŋuli abedda otegedde kati bano abaana baagala okutunda emmali ya Paulo Kafeero sente baalazikosa kyosuubira kyova bakoye ekyalo baagala kuyingira kibuga bakoze batya bakoye ekyalo baagala kuyingira kibuga Kafeero ani yakimuyingiza yeeyingiza kiringanganze bino byempulira nonsaba lifuti Frank mpulidde ogenda Masaka tugeze wali omuntu eyafudde nekugamba kankusange ku totalo kyengera ate nze netwawo nenkulinda tosobola nzakuwa lifuti ate ninde nze gwempa lifuti kubanga mukimanye era bwe natuuka eruka ajja kugulira emicumu bwe mba nkugambye essaawa 4 by 9:30 gwe gwenyina okutwala koyina okuba wakoze eki watuuse ntegera loo okay be basajja abaatukuza abasajja enwaŋŋuli baali bakambwe bweba tekigenze wala baali basajja abaana bo bawe emirembe egiyitiridde takufokera ekizibu ate nkusesaaki nakyogedde seeta kungu olaba primary wagisomerawa kyabazaala okimanyi kati abasomesawo bakunywerako omwenge eyo somero bita St. Kizito Primary School oyo mwana waffe walubira ennyo St. Kizito Primary School walubira liri kyabazaala bw'obeera ku NBS nga bakulaba oyo mwana ffe ennyo oyo mwana yantawanya nnyo olaba nnyo singa wali mukubi wa butayimbwa buli omu aba akwewala bakudisowuninga kiringanga omwana bwazza emisango gyonna nga tanaba kuweza myaka 18 remand naggulu kasita ayingira 18 upper prison ensi gwe bw'osaasira omwana ensi teri musaasira mpita Samuel oyina ekinjana ankule bw'osaasira omwana wo ensi teri musaasira ensi terina kisa kungu ate bye mmanyi kaakati singa nabimanya nga nyina emyaka 3 kungu ensene erimu ettima kungu ensene erimu fitina fitina ogimanyi erimu obutaagaliza erimu enge erimu obukyayi omuntu n'akuwalana oba n'akukyawa nga toyina kye wali omukoze ye nga buli lwakola podcast alumba gwe mbiraba ku social media eyo ontegera ndota nga toyina kye wali omukoze kati njagala mulenge lwabugiri babimanye from day one ensi si nyangu ensi tuli in national park ate nkusesaaki fe kitaffe yabitugambako yabitugambiranga mu bikolwa I don't recall a day dadi waffe tugamba nti ensi si nyangu yabikolanga mu bikolwa kati njala nnyo omwana ono from day one akikole ki akitegeere ensi si nyangu ate njala nnyo omwana akimanye tulina okuwangula oba kiro oba mutumbi oba kumakya we must win ekyo situkiteesaako tulina okuddayo evvira Maria gye twava nga tuli bawanguzi kubanga omwana omuwanguzi ensi emucelebratinga ulira odda ku kyalo nga buli omwaga President Yoweri Museveni 1980 mu kalulu ng'ayimiddewo ku tiketi ya UPM Honorable Sam Kuteesa yamuwangula okimanyi ekyo nga bamugamba ebintu bibiri bamubuuza oyina ente mmeka President Museveni ne bamulangira nako obunaku obworo ogunomworo oyo mwavu nadduka n'agenda okuwaaba ono kabaka waabwe omugabe bamukomya ku koota gati tebamukkiriza tolina kubuuka wano n'atambula mu nnaku eyo owulira Kuteesa n'amuwangula Obote n'abba akalulu ka Semwogerere yagenda mu parliament Semwogerere n'agenda mu parliament Museveni n'alumba ensiko n'alwana emyaka 5 n'awangula olutalo owulira lwe yasooka ogenda embalala abanyankole bamuwenta 2,000 okumukulisa ekisaka bw'ensiko n'abagamba bwe nali siina nte nga temwazimpa muzizeeyo nja kwegulira ezange nazizira
bwe nali siina nte mwannangira ng'olina ente mmeka. Because I was nothing. Yes. Temwina kye kubira eddoboozi ennakuwadde liri. N'azizira. Okay. Kati yasinga ente ekisozi ne Lwakitula. Okay. Yaddayo nga muki nga muwanguzi. Otegedde? Yeah. Dr. Kizza Besigye akugamba ti abantu bano bonna boolaba abeekulusuunya ne Museveni tebaamuwagirako 1980. Dr. Kizza Besigye yamuwagira. Bamuselebrating akati. Yeah, kyenjogenda kujja. Atuse kuyengedde. Yes. Kyenjogenda kujja ne MK. 2022 nga tutandika okuwagira General MK nga batulabanga abatategeera. They were looking at you as jokers. Nze General MK ne mala mubuulira ba general abaali bambulidde ebigambo nga bagamba g'owagira okya MK. Ne tutambula 2022, 2023, 2024. Nga tebaagala kulya linnya lya General MK. N'abalabye Kololo mu marathon. Nga tebazze nti baagala General MK. Baagala kutaapinga ku masanyalaze ge. Ge bataatandika. Owulira? N'abalabye Kololo. Ate naye akimanyi. Naye akimanyi. Nalabye abantu abaali tibaagala ddala kwogera ku General MK nga bali Kololo. Omanyi lwaki? President Museveni agenda kulonda cabinet empya. Baagala kudda mu cabinet. Abalala batali mu cabinet baagala gijoyininga. Abalala basuubira kontoka zaabwe zigenda kuggwako. Bazze. Tebazze nti baagala General MK. Bazze kubanga balaba yaliko amasanyalaze. Kati comparing ne Museveni wa 1980 ne 86. Kyekiriwo kati. Yes. Museveni wa 1980 gwe batunuliranga omwavu omunaku atalina ssuubi. Kati ate najja mu kinaana mu mukanga amaze okuwangula ne bamanizanga omuzira. Ngenda ku retrieving amaloboozi ago nga kuleetera nga ayogera. Kati kyekiriwo kati. Yes. Kungu twatambula Uganda eno. Bona abawala bakayera, bana bavuka bakabandana, bani. Kati ulya Toyoto yomulaba. National Vice Chairperson wa PRU. Yeah. Oba omwagala oba tomwagala ye yasooka okutegeka omukolo erugogo. Okola birthday ya General MK. Oba omwagala oba tomwagala. Kanzanyidu. Indako. Toyota yalina tiimu bagiyita tiimu chairman. Kati ffe twalimu MK Ame. Balamu oyo Barugahale. Simanyi woteri ze nasulamu naye. Nga tutambula eggwanga lino. Balamu oyo gola. Ne kati bwendaba omuntu abashinga Balamu newonya n'okwewonya. You get it? So tebabadde Kololo nti baagala nnyo General MK. No way! I can assure you, singa marathon ya General MK baddewo mu July tewali balabye. Kubanga yagala ogane by July president ajja kuba amaze okusetting up ki cabinet. Kati ate empuli yambo ekiri mu cabinet. Baminista babula kutingana. Baminista. Kyekiriyo. Chichi. Buli omu ayagala kudda. Ate n'abantu abagala okujoininga cabinet. Bawaga. Bawera omutwalo. Cabinet teweza abantu 10. Bali 82. Buli muntu ayagala okufuuka minister. Tebagenda kwekola kikyamu. Do I care? Kubanga bw'obanga gwe oli ali mu kifo gwe olino gamba akiveemu nze nnyingirewo. Kanzi je kanoza nye ddoboozi. Sijja kwerabira. Twali ne Balamu oyo nga tugenda Jumani. Yeah. Nga wali emikolo gya General Moses Ali olosidi lwerabira. Nze gwe gwasooka okutuuka yeeyo. So we traversed because we knew ti akaseera bwe kanaaba katuuse General MK ayina obusobozi, ayina ebisaanyizo Munnayuganda nga omuntu yenna omuki omuntu omulala. So naawe waliwo gwampuliza ku Radio 4, Radio 7, Radio 8 ne TikTok. Waliwo omuntu akuliranye essaawa zino nga takwagalangako naye ayina kyakola ki kyakujjako nga bwe kiba tekiriiwo. Toyina business naye. Njala oluyimba lwa Chameleone bonna oba olufunye baaliwa baaliwa ng'ekalidde. Nzayo ku Yoweri Museveni oyo bwe yatandika okulikulutinga abaana okujoining ensuku area ye abataka aba senior citizens baagaana abaana baabwe nti Museveni tassa abaana baffe mu nsiko. Tassa abaana? Bw'amala okuwangula bagamba nga tassa abaana. Bamulaba nga hero. Ate actually kati natandise kino, it's very important nti bannayuganda bamanya history wa Uganda. Kungwe mundu eyali eruweero nze bwe ndaba omuntu ajookinga ne President Museveni mu doubting entegeera ye kungwe omanyi kyekitegeeza okumaliza abaana emyaka 5 mu nsiko abasajja abayivu abalwanyi bannamiga abo bajenosale owulira ogusooka ne gugwako ogwokubiri
ogwokusatu ogwokuna ogwokutano nga bali mu nsiko bonna ate nga batabona basale bali mu 20s balwejema abo bakagame batya bonna bali bana bato no bati n'abasajja bamanya mushega bavudde London School of Economics bakayihura bonna abo abesi javudde Aga-Khan no bera nabo musiko ne muwamba obuyinza beyond Luwero ne musalako Uganda yonna bagalwe jemo yabulirako atyake yo kumalinda ku musambo nga tibamulaba leta General Reiso mubuze General Reiso ku ntalezo kuba manyigo mu hostinga akubulire vitabo yali no muzanyira ate mu 7 ekirungi kye tewali muntu yenna gwere naye musiko yali yerabidde taliyo ochulira so kankubulye kino fenga tukyali balamu nobody tewali muntu agenda kutugana kuogera okujja kube tuba kye tuogeranga kisasamaze gwanga kungu bintu bingi byemmanyi besoogera wano siganti buli kimu kyomanyi ala soogera ko na 6% on what I know ekicho njogera nsooka kiweyinga mopulya nkubire gundi liri edobozi well edobozi gyobadde yagala mwami Gashumba kinkoze bubinti olikubye program eggwa lirina tewaliwo kigenda kulaga nti twagezaako singa tumaliriza tulemereddwa era mu buli ngeri yonna ffe abeesimbula ewaffe nga ffe tulina okudda ewaka tukyuse ewaka nga ffe tulina okudda ewaka n'obujulizi nga bwe tulemererwa bangi balemererwa mu buli ngeri yonna tugenda kuwangula tugenda kusaba essaala nga bwe tukola naye tuteekwa okuwangula tuteekwa okuba n'obujulizi mu mikono tuteekwa okumega Goliaasi tuteekwa okuyuza empologoma tugenda kulemererwa tusonga mbere paka last songa mbere paka last tewaliwo kigenda kulaga nti twagezaako singa tumaliriza tulemereddwa era mu buli ngeri yonna ffe abeesimbula ewaffe nga ffe tulina okudda ewaka tukyuse ewaka nga ffe tulina okudda ewaka n'obujulizi nga bwe tulemererwa bangi balemererwa mu buli ngeri yonna tugenda kuwangula tugenda kusaba essaala nga bwe tukola naye tuteekwa okuwangula tuteekwa okuba n'obujulizi mu mikono tuteekwa okumega Goliaasi tuteekwa okuyuza empologoma tugenda kulemererwa tusonga mbere paka last kakati eddoboozi lyo balyani bannanga abatuuliza ku radio 4 ne radio 7 ne radio 8 njala munnoonyeza ne eyayogera ebigambo ebyo njamuwayo akakadde ka sente eyayogera ebintu ebyo oba ali Uganda oba aliwa nsobola omukunoonyeza mpamu eddakiika mpamu seconds mumpuliza ebigambo bino ngenda mukufa olunaku terunaziba tewaliwo kigenda kulaga nti twagezaako singa tumaliriza tulemereddwa era mu buli ngeri yonna ffe abeesimbula ewaffe nga ffe tulina okudda ewaka tukyuse ewaka nga ffe tulina okudda ewaka n'obujulizi nga bwe tulemererwa bangi balemererwa mu buli ngeri yonna tugenda kuwangula tugenda kusaba essaala nga bwe tukola naye tuteekwa okuwangula tuteekwa okuba n'obujulizi mu mikono tuteekwa okumega Goliaasi tuteekwa okuyuza empologoma tugenda kulemererwa tusonga mbere paka last ulira President Museveni yaddayo n'obuwanguzi Rwejema bwe yali adda ewaabwe Rwanda yagamba bwe sirituuka Rwanda omusaayi gwange gujja kutuuka e Rwanda bwe sirituuka Rwanda omusaayi gwange gulituuka e Rwanda ulira gulikola ki gulituuka e Rwanda Kagame n'atuuka wa e Rwanda bawangula naawe ampuliza ku radio 4 radio 7 radio 8 on TikTok message y'omukyala eyo bwe bate ku inspiringa gwe mindset yo eri bigger than planet Earth damu kazanyi tewaliwo kigenda kulaga nti twagezaako singa tumaliriza tulemereddwa era mu buli ngeri yonna ffe abeesimbula ewaffe nga ffe tulina okudda ewaka tukyuse ewaka nga ffe tulina okudda ewaka n'obujulizi ffe tulina okudda ewaka n'obujulizi bangi balemererwa mu buli ngeri yonna tugenda kuwangula tugenda kusaba essaala
nga bwe tukola naye tuteekwa okuwangula tuteekwa okuba n'obujulizi mu mikono tuteekwa okumega Goliath tuteekwa okuyuza empologoma tetugenda kulemererwa tusonga mbere paka last. President Kagame Rwejema group yabwe yajja mu Uganda ng'enfuuzi 1959 bakwate mundu 1990 ne bawangula ne badde waabwe n'obuwanguzi naawe wampuliriza njala owulire tugenda kusaba essaala nga bwe tukola ki tebaga tugenda kusaba essaala no okitegedde obuwanguzi tebugira ku silver plate okola nnyo na kusaba kankubuulire zino ensonga z'abanyarwanda abali bamiwa national ID ne passports kungu bwe nkubuulira kye twayitamu threats twatandika abantu bataana batandika council for banyarwanda twamaliza tuli basatu abakigusa actually we are like 20 aba ne babatiisa ne babivamu bagenda kuta biki kiki enkulaga nti bannayuganda b'eggwanga ly'abanyarwanda kati baweebwa national IDs ne passport tebyajjidde ku silver plate twazzeeyo n'obuwanguzi obuwanguzi bwanjawulo waliwo awangulira mu akademiya waliwo awangulira mu kikuubo waliwo awangulira nga pasita ontegeera ndowooza naye tulina okuddayo naki n'obuwanguzi ontegeera ndowooza so nziramu omuntu amanyi omukyalo oyo eddoboozi eryo ngenda muwayo akakadde ka sente message damuka kube kankabalekere nga tugenda mwamiga kabalekere nga tugenda namba yange eri 704 555 ekiramba jjukiza kulwokubiri olujja ffenna tugwere kololo kulwokubiri nga tubeerawo ng'abajulizi nga saabalwanyi alayira mu maaso g'abannayuganda mwe mwamulonda n'afuna is it 71%? Onji tuweereza eggwanga nga bw'omanyi omulamwa gwa university twewaayo okuweereza abantu be tubeeramu a community to serve society n'okubanga ate tukulembera enkyukakyuka we lead change olw'owulira ekintu ekikyuse mu byenjigiriza manya tukirinamu obukwate tukirinamu kko kye tussizaamu because tulina okukkiriza nti bwe tuba tunaakyusa eggwanga tulina obuvunaanyizibwa okubanga tuwaayo ebiseera byaffe okulowooza n'okubanga tukola ebyenjawulo ebiyinza okukyusa abaana baffe okubanga ate bayingira mu job market ekyukakyuka kuba buli lunaku olukya ebintu bibeera bikyuka. Good. Leero tuleetedde ki muganange? Olunaku olwaleero mpozi nja kuzimbira ku bigambo bya mukama wange Mwami Gashumba ebyenjigiriza eby'eggwanga nti bw'oba olina omwana gw'osasulira oba gwe kennyini ng'otuwuliriza ng'ogenda kunoonya kifo kuba ebibuzo byakomawo results zakomawo abaana abamu bayingira ddala mu universities ezimu naddala eza private twayingiza ffe ne tumala March April intake kati ate twaguddewo July intake era nsubira ne universities ezimu nazo zaguddewo July intake abamu balina August intake kyonna kye kiri naye ekikulu kya byonna nti bw'oba ogenda okulonda course bw'oba osalawo okutandika okusoma omwana alina okumanya nti ebintu by'osoma nga Mwami Gashumba byadde agamba birina okubanga bisobola okukyusa obulamu bwo wamu n'eggwanga. Ekisookera ddala nti ebiseera ebisinga butugenda okukola course naye ng'olonda course kuba kitange yagikolako maama yali agikola muzeeyi wange anko yali lawyer yali doctor yali kino olina okufaayo ennyo okulaba nti wonoomalira okusoma mu myaka ena onooba osobola okufuna omulimu tofaayo nnyo okusoma course because bakugamba nnungi abamu basoma ne sciences bagamba nze ngenda kukola sciences nolowooza nti buli akola sciences abeera successful mbulamu ekyo kikyamu si kituufu abamu bakola sciences naye nga ziri theoretical za kukuraminga nga bwe yadde agamba mukulu Gashumba n'okuraminga bukuraminzi n'oyita ebigezo ne bakola degree ne bakuba ekirango ne bayita abantu ne mulya pate ne musanyuka enkeera n'otuule waka nga tolina mulimu kose neekuyamba olina okubanga oyiga ebintu bisatu ekisookera ddala nti olina okubanga ofuna practical skills okukozesa emikono gyo ng'osobola okukola ekintu ekyokubiri olina okubanga olina skills eziri digital mpozi n'ekisembayo olina okubanga osobola okubeera a solutions based person olina okubanga osobola okussaawo ebintu ebisolvinga ebizibu ebiri mu community zaffe gye tubeera nowonna we tuyita gwe bwokera ku makya n'olaba ekizibu obanga abantu abakyukirawo batera bakonera weebuuze lwaki bakonerawo abantu w'empita either waliwo ekinnya
bwoba wasoma byakola ku gundi bya civil osoba yambako ekinya ne bakiziba bw'osanga abantu nga basiba bayola abantu poliisi eyola abantu oba abantu basibibwa nga tebalina misango bweweebuze bye nasoma biyambye ekiro lwaki tofuka pro bono lawyer notandika okuyamba abantu okuba nga osookyusa community eyo bw'oba nga oli mu ssomesa ng'olaba abaana kuliko abaana ku kyalo abatasoma bayinza okuba nga tebasobola school fees ez'essomero eriranye waawo kiki oyinza okukola ne banno ne mutandika oba akasomero ne mukaregisteringa ne musomesa abaana ku ssente entonotono ne basobola okuba nga basoma ne beeyongerayo mu maaso mu bulamu bwabwe ekikulu kya byonna ebiseera ebisinga emirimu gye tusobola okusomerera abaana abasinga ennaku zino tufaayo nnyo okunoonya mirimu tusoma kunoonya mulimu era omulimu bwe guba teguliiwo nga bikomye ensonga lwaki university ezaazuukuka bw'oba okola course erina okubeera mu skills eza entrepreneurship kubanga osobola okuyiiya okola business katugeze ne bwoba lawyer kobeere nurse kobeere journalist olina okuba nga olina mu skills ezisobola okutandikawo business ekyokubiri nti kati ffe course ezuniversity ezimu ezaazuuka olina okuba nga buli course gy'okola erina digital skills oba obadde mu ssomero gy'ovudde eya secondary basomesa computer oba tebasomesa computer bw'otuuka ekisomero basooka okusomesa mu mwezi ogusooka olina okusoma computer kobe nga oli kafulu kobe nga toli tujja kuasesinga tulabe nti osobola okutegeera kyokola ku computer bino ebyedda bye twakwatanga ne tuwandiika notes n'ogenda mu kibuuzo ne bakuwandiikisa foolscap tuwandiika n'omukono ne bakwongera foolscap endala okikoze ku primary okikoze ku secondary yakikola ne ku university osuubira bwe kuwa report olwaliro bw'oba okola report ng'ogiwereza CEO ebeera 110 bw'oba ogaba emirimu wano okkiriza abaana baleeta 110 letters nga bawandiisa mikono kati ate lwaki tusomesa abaana nga tubayigiza handwriting kati mu university ezaazuuka tokkirizibwa nakukola baluwa yonna handwriting yonna ne bw'oba owandiika kanoti akatu nobwa osaba mulimu nobwa osaba kingamba ddayo gitypinge omala ogitypinga ogisigninge okoleki after you've typed it you can even electronic sign you can do electronic sign okozesa ebyuma ne bikusigningira n'ogimpeereza kyo njagala okiyige ng'okyali mwana asoma n'olifuuka CEO ojja kyusa wonna woolaze ekirala lwaki tusomesa abaana nga tubayigiriza kubeera na skills nezimu okubeera n'obukugu okweyimirizaawo tekikwewunyisa nti omwana asoma journalism n'amalako journalism emyaka n'asoma ebyamawulire n'amalako okusoma amawulire nga tamanyi nakukwata kamera eyo tamanyi nakueditinga video eyo ne basic recorder nga tasobola gikola tasaana nakuyingira ku show tasaana nakostinga show tamanyi nawe bakwata okutandika show tamanyi na kamera obagikwata tamanyi nakukozesa recorder ne laptop okutypinga nga nkoko asimba wana akagalo n'anoonya S n'anoonya P eri emitala obwo omugambo okutypinga page emu agimalako essaawa nga 3 naye nga alina first class mu byamawulire okuva mu universities kati weebuze tusomesa ki Uganda ekyuka ebiseera bye tuli mu kiseera omuzungu kyayita fourth industrial revolution tukyuse nnyo ebintu bikyuse nnyo ebya tekinologiya katwogera ku AI twogera genda ku mwezi twogera ku robots byembeera gye tulimu ensi zonna investments zibakola mu kampani ezimu batandise n'okugoba abantu okubawummuza lwakubanga tebasobola kukozesa AI weebuze mu myaka gino bakikola gwe omwana wo wanaafumira myaka 5 agenda kukola exactly so kikulu nnyo ensomesa gye tusomesaamu erina okuba nga nnungi n'okuba nga tunnasasulira mwana mutwala mu ssomero lyonna oba university yonna weebuuze kibagenda omumusomesa kyembadde njagala kyenfiiririra good so bino byonna mubikola ku Victoria buli kyenjogedde teri kyetutakola okay good tutwale muli mu kuwandiisa bayizi tutandise okuyingiza abaana mu July August intake kuba twamaze March and April intake ate twebaza nnyo programu eno entugga kuba egunjudde nnyo abaana baffe okutegeera kye balina okukola n'abazadde we twatandikira kitwale nti mulimu n'abasomesa kati mulimu n'abantu abakola mu gavumenti mulimu n'abantu bolowooza nti bategeera ebintu by'okusoma bino naye tebasobola bitegeera nga tubawabudde naffe kennyini abakubeera mu institution zino bingi bye tulina okuyiga buli lunaku okutegeera enkyukakyuka eriwo mu nsomesa buli lunaku naye programu eno etuyambye nnyo nti ewabudde nnyo eraze abazadde baffe ekkubo tulina okugenda ate kyovalaba nti kati twatandise n'okubeera nga twasizaawo tiimu manyi mu university ezimu bw'ojja osibira wa registry kati waffe tulina mentorship program bw'otubuka tusooka kuyisa mu process ozo oyagala kukola medicine lwaki oyagala medicine
kikyoloza ku medicine ebirooto byo biri bitya ne tukuwa mentor gwatambula naawe okumala emyaka gyo ena etaano gyoba kusinzira course gyoba okola. Courses kize musomesa ku Victoria University? Tulina courses za business okuva ku certificate paka ku masters. Tulina courses eza humanities oba eza arts okuva ku certificate paka ku masters. Tulina ebyokusoma ebyabasawo tutandikira ku bachelors ne masters program. Tetulina certificates na diploma. Tetulina batuuka yeyo. Temulina like diploma mu pharmacy? No, tetulina. And then certificate tetulina. Because twasaba tuconcentrating ku upper sections because twagala concentrating ku nsomesa ekyuse nnyo. Twakizudde n'aba certificate ne diploma tetulina beekimira wansi. So je tujja mu biseera ebijja tujja tandika okusomesa ne certificates wamu ne diploma eza medicine ne human like ebya sciences ebikwata ku bantu n'obulamu bw'abantu. Mpozi ate tulina wamu n'ebya science ne technology ebya technology okuva ku certificate paka ku degree ekirala nga 25 guno omwezi tulina ogutandise ogwokutaano. Professor Lawrence Muganga kennyini agenda kuba alaunchinga ye kennyini agenda ku officiating a launch ya artificial intelligence okuyigiriza abantu okukozesa ebyuma bali kalimagezi okubalowoleza n'okubakolera emirimu. Ekintu kya AI mukikwasiza maanyi actually tusazeewo kati leadings mu nsonga exactly tugenda kulinda buli kimu. Mwami Kasumba atera nnyo okubuuza nti gwokozeewo ki? Mwami Kasumba atera nnyo kibuuza weekoleddewo ki? Okusinga okubeera ne tukuba endere gavumenti tetuyambye tebayambye mwe mukozeewo ki mulamu bwammwe okwekyusiza ebintu teri gavumenti egenda kujja kuwa ssente kuwe buli kimu. Gavumenti oyina yaani gavumenti oyina yaani owuwo ani yakugamba ozaale gavumenti oyina yaani ogiyita otya? Okitegeera oli ajja kugamba tuwa omusolo era bajjaga ntusasula omusolo senga kubadde kumana twalibadde tetwewola bweru so twalibadde tetuli mabanja gano ate gavumenti bwe yasalawo tusaza okusasuza omusolo nga bwe tulina okusasula omusolo okumanaginga budget yonna mwaga tujja kuba tetukyatuula. So wengambira nti ku artificial intelligence course egenda kutandika nga 25 mwezi ogwokutaano guno gwe tulimu tugenda gironchinga ku Victoria University ate buli tusaba abantu babeerawo physically. Perfect. Sente zamwe zisoboka ku Victoria University? Sente zisoboka. Kyetwasookera ddala okuzuula ekigoba abaana mu kusoma zisente nyingi. So omuzungu kyayita access netukola access netugulawo enzigi zonna abaana basobola okusoma. Ffe course eyaffe negwe sente zobadde osasula mu secondary ne primary nyingi nnyo okusinza ku sente zetusaba. Bw'okimanyi nti bw'osasula emitwalo 8 average okola buli course ku university yaffe. Emitwalo 8 average. Abaana basasula bukadde mu nasale. Abamu basasula butaano kati buli taamu bukadde butaano mu international school. Abamu bali mu 10 na 2 15 abasulayo basasula ne bukadde 2 mu institutions ezimu wano. Naye kati fe abiri oba ogenda kukola kumpi pharmacy namba myaka gye etaano gyonna. So kati kyetusaba ffe ni sente ezaffe ate twakizuula nti abazadde sente ziba zitowe ne tukwata sente za semester bbiri ne tuzitematemamu emirundi 3 ne tukola semesters 3. Naye kyatukozesa semesters 3 kyali kya sente zokka. Twakizuula nti abaana babeera ne babapika okuva ku makya paka lwaggulo ne mumala emyezi 4 bakuwa ekibuuzo ne tugamba nti tetugenda kukola bwe tufe tusalawo tugambe nti omwana alina okusoma emyezi semester 3 fe kyetukola osoma ennaku 2 mu wiiki. Esiga kutula ku university n'obeera tetwagala otule ku university esigadde genda okola omulimu genda obeere ne famire yo labiri amakaago labiri ya mukyala wo labiri omwami wo kola ebikugwanidde ekirala genda oyiga skills mu nnaku ezo esigadde. Ensonga lwaki fe ebyokugamba ogende mu holiday okumala emyezi 3 odde mu kerere osigala ddala ku university ne tukuconnectinga ku real world of work ne tukuweereza ku radio 4 nojoyiga okukola ebya journalism osoma journalism bw'oba okola bya nursing ne tukuweereza emulago ne tukuweereza in any field erikwatagana n'ebyo by'osoma. Kyekyatukozesa semesters 3 nti ffe abaana baffe tubasomesa mu class ne tubatwala ne mu real world okubawa obukugu obayamba okweyimizaawo okuddamu ebigambo bya Mwami Gashuba byadde agamba oyize eki bw'ofuluma mugaso ki gw'olina mu ggwanga. Nsobola okusasula mu kibanja mpola fees? Yes, osobola okusasula mu installments 3. Bw'oba olinawo kati tukuzobe kusaba emitwalo 8 nga tozisobola kusaba ompeeyo 40%. Oddemu ompeeyo ka 80%. Ate mwezi ogusembayo ogubeeramu kuba buli mwezi tukola ekibuuzo. Ekibuuzo ekisooka nkusabayo ka 40 nenzamu ne nkusaba ka 80%.
akasemba ine nkusaba 100% bengo kamazeyo. Okay. Yes, also okusaswa mu installment. Ate bwo batosobola. Nso no kwata sente ne ngamba kati bwe nkusaba emitwalo kinana nga toyisobola. Osobola kumpayo 2 buli mwezi. Bwoba osobola nga tuwandika plan esasula. Musasula nga 2 paka lwomala okusoma. Okay, perfect. So Victoria University ina branches meka. Twina main branch eri ku Esokona okulirana ne Uganda Railways. Ye main branch. Ye main branch. Oh. Ate ekirala kati branch endaje twina eri ku Market Plaza okulirana Otax Park wansi ku park enkadde. Ekirala mbambuza nyo branch njaga nyo okubulya abana ekintu kino nti naawe waka ewo twafulawo branch oli waddemu okusomera ewaka n'okulya n'ebibuuzo ewaka. Bw'oba oyagala ne nkutikkira ng'oli naawe waka. What? Ye technology agitwogerako artificial intelligence. Ate katugenda twakyongeddemu nnyo amasavu ogenda kulaba nti ne bw'omissinga lecture osobola okuddayo nga waliwo technology agenda okusomesa. Era singa twazi recordings musomesa nga omulaba ate oyinza n'okubuuza technology ebintu by'otabuuziza musomesa oli ali recorded n'ebikuddamu byonna n'okuguka n'okusinga yabadde n'omusomesa ali live mu class. Oh, wow. So omwana ali Masindi ali Hoima ali maybe mkuba kye yali mu Buwarabu ng'ayagala kusoma ng'asomera ku Victoria University mukikola muti ekyo kisoboka anyway. Tulina abaana okuva mawanga 6 ebweru okuli Canada, UK, US, Italy nagasigadde mangi mu Africa tulina kuva mu West Africa, Southern Africa ne wano Eastern Africa. So tusomesa abaana buli woli wonna teweetaaga kutambula kuseguka. Gwa ayagala okusoma naye nga oyinamu ekyo ttambo oyinamu plan nti oyagala okuvaawo ofulume eggwanga. Gwayagala okusoma naye nga tolina budde bubeera mu Kampala. Gwayagala okusoma nga jamu yakutama. Sigala woli. Ojja kusoma ate buli kimu okitegeera participating ne mu class ne wabeera mu Washington. Ojja kubeera mu class participating okole group presentations tukuscoring tukwassessing n'ebibuuzo by the way bisinga okusumbua abantu. Ebibuuzo kati byafu bitwala 20%. 80% ye practicals zino zobeera mu class mu projects zobeera mu participation zobeera mu class presentation zokola ka 20% kibuuzo kyokola. Ate ebibuuzo byaffe era si bya cram work. Nkwa project okola journalism so kugamba genda mu field on decoding no gundi code session je tubaddeko editing bulungi as a story. Bwojeta nenjiranga eyitawo nga so giteeka ku TV show scoring based on how you've recorded, you've edited now and bo voice recorded bo voices clarity of the voice, video, everything. Okukwensinza nenkuwa max kati ngambo omwana owange ndi musiru nnyo tajja ku managing real life compared ku atula najjukira kamba kozi twasoma theory kinayo kajwa najisa ku lupapula ogamba wanga ajja kuba mubinnyo mu kibuuzo ebyange byenkola okubesinga ku recording omutedde n'abasirika abamukuuma ebweru alime koppa tekisoboka nkyukakyuka gye twakola. Nga tukusiibula so nkola ntya okwegatta ku Victoria University nkuba masimu ki njogera naani mbasanga wabwe bityo kyobuuza kikulu nnyo ekyo mukanda wange webale nnyo bw'obanga olina wooli otypinga mu typings Victoria University Kampala kwa waliwo endala eyebweru endala another university baita Victoria University so yongera kagambo Kampala Victoria University Kampala ojja genda ku website oba osobola okutypinga www.vu.ac.ug vu.ac.ug ekirala osobola okuba essimu 0782 yeah 39 76 99 yes tugiddemu 0782 39 76 okay bwokola ekyo botuuse kati ekirala osobola n'okujja physically nobeera wali n'otulaba ku Uganda Railway twetuliranya ku Esokona abamu abedda bamanyi Esokona oba togimanyi ojja ku Parliament of Uganda nokkirira wansi ng'agenda ku Jinja Road bw'oba tosobodde n'ogenda ku Market Plaza eranye Taxi Park enkadde mu kibuga oba bw'obuuza Victoria University kati twatutumuka nti wonna otulaba tuzi ku booda oba ovuga emmotoka yo ne bakukulembera paka ng'oli ku Victoria University. Tukwenza sebo. Amina. Kale nnyo mwebali nnyo kumpita ku sheno muganda wange nkwagala nnyo mwebali bye mutukoledde ate Mwani Gashumba gwate simanyi bwe tuliza na kwebasa kyotukoledde tukusa musaala tumanyi sala alina ebizibu ne sala eggwanga lino lyetaaga Mwami Gashumba nga 10 kati mwe tukuteeka mu sala zaffe ate suubira otambulira ku blessing zaffe kati abajjajjange bankuuma abajjajja simwe banna Kampala abale nnyo Mwami Conan Musinga kuva ku Victoria University kuba kati angambye okumudiramu essimu okuba ku 07 82 39 76 99 0782 39 76
99 bakubireko kati omwana agenda asome bagambye courses zonna ku mitendera gyonna ate era nga okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. University kati ekutta kati yesinga bwe kituuka kusomesa artificial intelligence but also n'okuba very practical. Omwana waabwe tusiba tugamba wano ayise emikono gyabwe tanoonya mulimu agenda okumaliriza ng'already skills azirina ng'asobola okusurvivinga n'okubeera mu nsi eno eyeetaaga skills okusinga okwata ebintu obukusu. Bakubireko aba Victoria University kati omwana asome 0782397699. Damoka kube. Kale bwe bali abatugoberedde Adam Kungu gegangire tukomaliriza bwe tutyo kankulekere eddoboozi ne Mwami Gashumba limukutte nnyo. Kale liryo. Tewaliiwo kigenda kulaga nti twagezaako singa tumaliriza tulemereddwa. Era mu buli ngeri yonna ffe abeesimbula ewaffe nga ffe tulina okudda ewaka tukyuse ewaka. Nga ffe tulina okudda ewaka n'obujulizi nga bwe tulemererwa bangi balemererwa. Mu buli ngeri yonna tugenda kuwangula. Tugenda kusaba essaala nga bwe tukola naye tuteekwa okuwangula. Tuteekwa okuba n'obujulizi mu mikono. Tuteekwa okumega Goliaasi. Tuteekwa okuyuza empologoma. Tugenda kulemererwa tusonga mbere paka last.